Tunyeze musanvu emmere y'omwoyo gutingidde essawa yaffe ey'okubiri ne programu Omwanguzi Tawanika. Tulina omwanguzi waffe omwami Sergio Male nange Gina nga nze ntuulidde Musumba Nakamate. Musumba Nakamate gyali mulungi bannaye. Musumba Nakamate gyali mulungi naye obuvunaanyizibwa tulina obuvunaanyizibwa bwe twamutikka, so agenda kubanga abumaliriza ate abeerenga akomawo. Come Monday she'll be back on air. Kale kati gende maaso. Sergio, oyinawo otusuubiza wali nti omusajja omukazi waliwo oyo gw'otugambyeko mu maaso awo gw'ogenda okubanga ate otubuulira. Naye mbadde nkyakugamba nti waliwo olw'oyingira mu bantu ba mu kintu ndowooza oba n'omusaayi ne gutandika okusikaŋŋana. Olinga yingidde kakawuti. Nange natuuka ekiseera nga bwe ntunuulira omuwala gwe nsanze mu kyotala ne mutunuulira bulungi naye nantunuulira nga kiba kisoboka okubaako okukwatagana wemba nga tukiwadde obudde ne tukitandika. Wanje nga bwe mutunuulira bwe mba nyina bwe musanze nga bwe mugaye mu Kampala tebaabanga bangi kujjako eri mu Eastern Uganda. Naye natuuka ekiseera nga bwe mba wano alawundi ng'omusanze kale ne bataba alawundi naye nga nenga akonectinga nabo nga kati waliwo ekirala kye nali nazuula mu kubeera oba nga tebasi bangi ng'era nabo bw'obeera n'omukyotala ogenda okulaba nabo we beesisinkana omuwala omukyotala n'omulala omukyotala baba oluusi gwe gusoose okwerabako naye balina engeri gye bawuliramu muli ng'abooluganda era ne beebuuzaako mu ngeri eki ey'enjawulo. Tuganga bwe wandyesanze ng'oli muddugavu n'osanga muddugavu muno oba nga muli mu America. Kati nali ntuuse mu mbeera nga nange ninga abalinamu connection nga ate kinyangwira bafuna oba okwogeragana nabo nga olulimi lwe boogera olutegeera. Kati nga n'abamu mbafuna nga bw'ogamba nti naye tolina n'obwa ku banno. Banno obagabira ku bakazi anti nga naye tomaze si bino waliwo empulira ngo lyaganga yasoose mukozesa naye olina lw'otuuka obadde omutandiseeko nokulaba olina gw'olina nobako olaba akakucyangiseemu katini neweekubamuko oba n'okubira munno oba nyala mukwano gwange ng'ate yali mukama wange nga naye tulinga abali mu myaka gyegimu ng'oluusi muconnectinga ne muwa omuntu girlfriend ambuzi connection eno nga ya kiro kya leero neggwa oba n'enkya naluli emyezi gyaffe 3 kumukwananga girlfriend namubeerako myezi gye 6 ne bagezaako ne bakitambuza. Waliwo n'omulala era yali omuwala ogwe namwade yali agenda muwasa nga naye balina kugendayo Tanzania eyo Zanzibar wewatye naye bambi ono ebyagenda okubeerawo nga atolwedde kati yawasa alinawo omukyala n'ebirala naafunikira nga kinesi naye nga waliwo era omulala gwe nafuna naye mu ntandikwa nagenda okulaba nga atandikidde mu bbeeyi bamba nsuubula banyina byenza okusuubula waliwo wetusuubula bintu yalinga bino blankets biki musangawo aline ogiwe basoma bonna naye ogiwa awo ow'omuganda we bakolera nayogera naye yansaba closet naye nga closet eyo obuseere bonna yali mu 210 awo kale yali nnyo yabbe naye nga yantandika bubi kubala okulaba closet yansabewa yali yangamu 98 ne mu 210 awo bwe watyo. Kati nagenda okulaba era ng'alabika anababbe ate ng'olwedde waliwo fe ekintu kyobeera nga olwedde olinawo kyo woogumidde bino oliisaako buliisa oba ogamba bwe kiba kisobose bandiirwa ne wezitabaako emmere egenda bwe kiba kisobose oyinza okulaba kale nga nakyo kirungi naye bw'oba olina ky'olinawo olinawo tukanoga owaayi kereka mbyesonyiwe yadde biriwo ebiti era oyo ne muconnectinga mukwano gwange ne bakwasaganye ne bagenda mu maaso bwe batyo naye nga natuuka nga mbeera nga abalinamu nnyo connection. Watuukako n'obagula bakyotala bagula wakwananga bakwani nakwananga bakwani olwo mu nsene ey'omwoyo otandise okulaba abakazi tebaloota bakyotala nga webase nabo kakati ekyo
ngenze nkyetegereza wano mu maaso eno gye njo babuulira gye natandika ng'olumu kale nsobola okkirane fobeera olowooza bw'obeera tofunangako masomo nga gano ebimu obeera omanyi naloose gwondoza lwakuba twagalana ombe kawula yayingirawo genda maaso so ngende mangu ku mukyalo egwensanga ejjinja ogenda otya ejjinja ejjinja nkugambye waliwo yalinga girlfriend ngamu ku barelative be era naye yali mukyotala waba nga si mukyotala nnyo naye yali mukyotala nga gamba abafubuka mu kika kya Heriyoni bwe bityo naye nga omulaba features zonna nviiri biki kati mugenda okutuukayo ye n'atabaayo olw'ensonga zaabwe ze bafunamu obutakkaanya n'omugole kati olwo ate nfuna omulala nga muwala muwanvu afiga mulungi enviiri mpanvu ogenze jinja olwo ndi jjinja kwe tuvudde ku mbaga gye after party tugenzeeko awo mu kiraabu wali ogenze ku mbaga kati mbaga bweggwa nga tulina okugenda awuto kati ate nalolwedde ejjinja nga mumanyi ngaolina omuwala ntera okugendayo ne twetolola nga buli kiraabu y'ejjinja ngimanyi nga nzimanyi ne street kweri so nga byonna kati ndaba omuwala oyo mutwekwana ŋŋamba mubuuza byonna ŋŋamba mbeera waffe era tolinayo omwami nti omwana nti nyinayo omwana omu naye taata we yali si wa muno kati yamala yagenda bwe yaddayo ewaabwe mu Amerika Bungereza bwe biti ebyo ne tutandika okwagalana jjukira naate waliwo omulala gwe nali eno ku kitundu gye mbeera ebbanda omuwala gwe nalinga ndaba nga mutandise omukwanakwana mukyotala oyo ye teyali mukyotala naye yali mweru nga muwanvu naye ng'alabika nga mulungi kati kangulyemu ekirimu abakyotala nga babbeeyi gwe wabasobolanga otyo bawa sente be balivinga luxurious life obulamu bwabwe baagala bintu byangu si byanteekamu si byakubonaabona ebyo babyogera naye nze kati mbabuulira ekituufu okukwana kituufu waliwo wetagisa ssente naye olina okuteekamu n'amagezi kati walina ati y'okukwana kankuwa ekizampo abasajja abamu kale kankyogere bwentyo waliwo abasajja abaliyo nga bakwana naye ngaokukwana kwabwe kuggwera mu bbeeyi buli kaseera naye ngaomanyi kwekiva abasajja abamu ayinza okubeera awo n'akwana omuwala naye nga ye tasoose kweyagala oba nkiyite kweyagala oba kwekwana nti gwe omusajja bw'oba tosoose kwegulira birabika bulungi n'onyirira n'olabika obulungi bw'onoogenda okwana omukazi ng'alabika bulungi n'okubeera naye okwogerako naawe eddakiika ng'alaba atuddawo okugumiikiriza ajja kugenda okulaba nga alinga okisasulira lwa nsonga alaba nga tomusaanira oba okitegeera nti ate omuntu obeera nga wakeera enkyagwe kubanga abasajja abamu kye bakola bagaba nnyo ssente eri abakazi ate bo nga tebeetaddeemu ssente bw'otaba simaati ne gw'okwana alwawo okupiikinga omutima ogukwagala kati gye bifundikirira nga buli kaseera oba mu kwegula n'okutuulako awo ka restaurant katono ayinza n'okusaba ebyebbeeyi ennyo kumbi kubanga takwagala ye ayagala kimu omuwe ssente oba alye ku lwa byayagala awo naye bw'obeera ati omutandikidde ku ndabikayo ggwe kennyini ojja n'oyimirira okwogera n'omuntu naye nga mutuufu alaba kiryokke waakiri kati ebyo mirundi mingi bibaawo ate jjukira abakazi abo abamu ne bwe batava bakyotala ngaera bwe wali obuwuliddeko mwe abalungi tebafumba tobiwulirangako ekibeerawo nti bambi buli kaseera wabeerawo amulaba amutapulako amukwanakwana oba okiraba kati mwekyo kiri nti oli bw'aba si mulungi nnyo aba tasikiriza bangi kati bw'anaaziba nga olunaku afunyeyo omu amugambako oli ne bamugamba 10 ku 10 ekwo kuyinza okuvaako 2 ne bayitawo oba omu kubanga bangi naye naye abaaluusi si bwe bwandibadde obwenzi abagezezzaako n'agaana nga 8 kati ono lwe mwana olumu ayinza okuba nga n'abamugambyeko oluusi tabafunye oba afunyeyo omu okitegeera naye nekiri kyembadde gamba kye bagamba nti babbeeyi bw'osooka ggwe ne weetereeza ng'omuntu n'olumba ky'olumbye naye nga naawe oli ofiitinga
ekirala ebagamba babbeeyi nze kati mbayinamu nnyo experience mbabaddemu ne famire zaabwe nenzibeeramu nga kumpi wa famire bw'otuuka eri gye bazaalibwa abasinga mwattu si bagagga genda maaso osanga omukazi omuwanvu ono kati bwe tutandika okukwataganya mbadde nkugamba nti ola ngenda okumulaba nenjogera naye ate nali nyina bw'oyagala ekampala bwentandise okukwana naye nga ali awo yeegiraagira banda nali nga naye kale nga soma kyembago ali awo tasalawo alinga ate nga ffe twalinanga embeera bwe nzija n'entwalayo akadde akasirias nenjogera naawe nenkya nenjogera oba nenkugamba nolabikanga ali awo akyayagala agamba ali awo naffe ate twabanga tulina amalala togwa bbeeyi era oli olina wontuka n'omulaga kirabika tekiikole obudde bwo n'obukolamu ebirala n'omulaga nti naawe oyita kuli ati kubanga n'enkyo ojja kulaba omulungi omulala toti lumu ate mba nkwataganye n'oli tutandise okukwasaganya atuuse atandise n'okujjanga ewange ate noono oba yamala n'amulaba kati ono yatuuka ate naye akkiriza naye ng'ate olwedde nafunye n'ekimusingako katemba ali awo nti ate noono twagenda naye ng'ate wazzeewo okuvuganya nti nina ate gwe nfunye nkyotala biki muwanvu bwati kwegamba nga kiri waggulu era ono yagezaako kale ne tutambulangako kyalimu ekitone kitagala ate naye alabika yali yeewa ekitiibwa kati yakigezaako n'alaba nga ate kirabika nyina omulala omutima gulinga gulabika gye gugenze n'okugenda ye yatuuka n'akivaako n'akita mugenda noono muwanvu kyotala tugenda mu maaso era lumu nga gwalinga mulundi gwakusatu oba gwakubiri nga ajja kati ono gwe nali nakakwana wano nga yali gwenga nti yali yeegiraagira abazze tunyuse baffe twakoleranga ku kitundu tulinawo baganda we tunyuka tugenda we tusula nga oluusi tugenda najjawoko oba nagenda gyasula ati laba mba oli nkimanyi wakujja onajja abeera anyumyanyumya kyokka mmanyi nina omugenyi gwe nninda wanje muri kubunkenka ali awo kati era lumu mba ndi awo munda oba namulengera oli nze nenfuluma nga atamunamulaba kumbe ono ali munda binsobedde ate jjukira oba weeguyanyo gwe wakakwana kati bwenfuluma nga alina byendiko oba teyandaba naye ndooza yali ambulidde nti ntuuse wano oli waka mugenzeeko oba kati nze nemmanyi oli mu dakiika ntono nnyo nga 2-3 agenda kuba ayingira waate ono sina bwe mugobagoba mangu naye nga naye ate agenda ewuwe naye ng'ali awo anyumyanyumye ng'obeera n'omuntu ng'ali awo bwati nze nenfulumamu nenzide mmanju olwo ne n'atuuka n'amusangawo oli yatuuka butuusi n'atuula ono naye yali ize ng'ate naye nkugambye olwo alimu oluntu bwe luti abuukabuuka ali awo kati bwe yamulaba nga azze ye n'anywa amazzi awo mu fridge n'agenda kati n'oli n'ambuuza abaddewo omuwala wano bwati ne bwati nemuga oyo mukwano gwaffe bwe bityo olimbi awo etyamangu kubanga ekirungi nti awo babulaza baffe twali tubeerabeera ffenna awo mukwano gwaffe bwe bityo ate nga ne bulaza we n'akamala omumuta n'atandika okusuloba mu nnyumba ey'emmanju endala so naye nga beesinkanako awo kati ate ndoza oluvannyuma ate n'oli n'atuuka nakkiriza naye nze kyenneewuunya nti nali maze abamu baagala kumala oba kwegabwa naye nga kale ekituufu nti abakyala abamu bw'omukwana ayinza okulaba nga gwali awo naye abamu ate ayagala apiikingi ng'amaze kupula nti ate osobola okukwana omulala oba alabye omulala kati mu mbeera y'ekivubuka ebyo gyebiri competition ebanyumira oba mulimu lwasinga nga lwabeera ng'ayagala ye akuteeke ku bunkenke naye olumu bwakulaba nti oluusi bw'okitamangu oba n'olaga nti oweeyongedde oba olina ekirala ky'okwata ate ogenda okulaba nga olumu oyinza ogenda okulaba nga ate ofunye eddaabo bw'obadde omanyi oli yabivaako naye oluusi bwakulaba n'omulala ate n'alaga nti abiriko kati
Tebyaggwera ne twagalana n'omukyalo oyo gwe ngambye ow'Ejjinja ne tubeera wagira bwajja eno kajjukira yangamba abeera waabwe waka kati ne tubeera nga tugira najja ne tubeerako eno ne tukyakalanamu ne tubeera ffenna awo naddayo bwekityo kati olwokola ssente n'ozifuna obanga nazo nze nali nkola mpulira okolako nali nkola kena maaso weewaawo waliwo ko lumu lwe banziba edduuka lumu batwakira ku macanga olwo lye twali tutandiseeko bizinesi nabisunsaawo kira ku macanga edduuka baali gudde makufulu ne babbamu tivi zonna biki bwe bityo naye ne tugenda mu maaso ntulaba twagalana omukyalo oyo nanjagala nnyo naye ne tutuuka ekiseera ng'olumu ayinza okuba ali eri oba wiikendi ng'eyo amasimu ne gatabuka ne gatawaana kuba essimu tazikutte oba oluusi teziriiko bwe bityo ne tutambula ebbanga nejjukira ng'omuntu we tuli mu distance abeera Jjinja nze embeera eno olumu nze agenda Ejjinja kati kumbe natuuka ekiseera nagenda okimanya nasewuka ebbanga nga kirabika yalinayo amaka omuwala nga mukyala mufumbo kirabika naye ng'omwami alabika bibanongoba safari ba safari oba mu Nairobi oba oluusi mu mwezi ayinza okujjamu emirundi 3 oba 2 oba gumu kati ye nga yamanyi bw'abikola abatetenkanya fembi kyokka omwagadde nga twagala ngamba omutima nga gumusiimye nnyo ate naye nga njagadde mpulira ate gye tugenda mu maaso eyo kyenja okubuulira singa bwe nkugana nti omusajja oyinza okwagalana n'omukazi oba omuwala naye ne bw'oba omusinga emyaka naye nga yali afumbyeko mu gundi eyo aba akusinga okumanya bingi mu firudi kati ekiseera kyatuuka mbutuufu nga nyina okwegobako kwegamba abalala nga ndaba ye ekyokuddamu naye yasinga byonna okitegeera gye byaggweera nga twagalanye nnyo tutuuse ku mbeera ya kuzaala tulowooza kuzaala kati jjukira nkiika n'omwami akiika so ntuuka ekiseera ntandika obbiraba lumu nagenda omukyalira yali nga bamukolera restaurant ng'eri awo nga ku Nayiro awo wootuukira ng'ogenda okuyita ku Nayiro nembazaawo lumu nendabawo nemmanyaawo natuukawo tamanyi naye lumu mba namukubidde essimu takwata mugumiika awo kati lumu mba ndi awo motoka nejja eyava fo najja ng'avuga omuwala bulijjo abadde bw'abajjewo otagira mu motoka agira ku bigere n'omuweeza booda kale ye teyanteekangako ku mbeera yakutunulira nnyo bya ssente era nze namuwanga transport mutonotono nga mukwano gwange kati lumu ngenda okulaba najjira mulavu nako byatumyawo abawala abali munda yanda ne kumbe mu motoka mwalimu omwana nendoza mwalimu n'omuntu omulala kati nali manya agenda kujja ku restaurant nagenda okulaba atajje oba bamugamba oba tebamugamba navuganga basulaawo mu Jjinja mu tawuni wennyini waliwo ekifo bakiyita Lipon Garden waliwo ennyumba nga basula kati nze nange ninye booda ngoberedde nkube ngira emikono tayimirira kati kumbe munda mwalimu omwami we bibeera bwe bityo nembiraba nengamba kale nenza nesipitegeera nendoza tukyatuka ekiseera nemmanyera oba yamala nannyonnyola awo simanyi tutambulirayo nejjukira ffe bw'obanga toli mulokole buli bw'olaba ekintu ng'okyagadde ebisigadde tebikwatako era toba namaanyi kati yadde nali ntandisa okitegeera nti alabika alina omwami naye saalina maanyi gasobola kugamba nti kati oyo muleke naye bwe tweyongera mu maaso eno kyenazuula ekirala nti yaliyo yadde ng'olaba nti muwala naye yali nga bakozesaako ku bintu by'abasawo
kitegeeza nonde kisinga omuntu bw'atandika okukolamu omulimu nga toyinaako kumanya aba kulinako control era ndooza kuba olwo yaleeta lumu keeke nagineetera ng'omukwano bayalinga keeke oba kuki naye ng'olaba egonzegonze eyiseewo mu kuba kuki kweganga egonzegonze oga nti oba bagiyeeko tuzi oba biki oba kitegeera kati ebimu wenamala nabijjukira neŋŋamba wamma bino birabika ebimu ne byennalyanga tebyali byangu kubanga olina lw'otuuka ng'omuntu alinawo tusanzemu awo obuzibu amasimu adi temaze kwata ennaku neekuluma n'ebirala naye nookeera enkya olinajja nakunyonyeramu awo katono n'obivaako n'osigala nga wooli nga mwagalana kati wano tumu tuba tuli mu kilabu wamu awo mu Australia tutudde omumunda waggulu eyo omwami najja tutudde awo ku menza laawundi awo ono ali mu kulya chipusi ze nekyakunywa ntuddemu awo omwami najja n'atutunuulira nadda wali natandika okwogera naye banambuuza nti okola ki wano noza noli nambuuza naye naawe okola ki wano bwe bityo kati olwo by the way ndowooza luli nali saakitegeera olwo bitandika kumbe ndowooza nga mwami wali n'omuwala oyo oba wali wekka tuli ffenna n'omuwala tuli mu kilabu ezo ennene ezimanyiddwa mu Kampala awo mwe twabeeranga tutudde sajja n'ayingirawo nga tutaddeko ebirowoozo bw'ati ate yajja bawunsa ye n'asigala wali naye nga kiraga nga bazze bonna bwe batyo kati nambuuza okola kyawo n'omukazi nambuuza naye okola kimuno obaawo tebakitwala wabweru nnyo wala omuwala yeyayogera nebbaawe nti okola ki wano n'oli nambuuza nawe okola ki omwami yasooka okubuuza omuwala okola ki wano ko n'oli n'omwala nambuuza naye naawe okola ki wano musajja teyalwawo bingi n'afuluma n'atambula kale n'agenda awo nagenda okulaba atidde nnyo kibirimugaa kiki atidde biki naye ndoza naye nali natandika okuwulira nti alabika naye omwami nga ninga abigenza abitegeera naye nga tobifaako ogamba mpisa bivulu sina gye nkutwala nedda ate nga okwagala weekuli okw'amaanyi nnyo naye nga bw'obeera abantu babeera mu nsi eri etali ya bulokole oli ayinza n'okukwana omukazi naye ayinza n'okugamba nti oyinza n'okeera enkya owaaye n'avaayo n'ajja ewa ogamba omanya nti wekijjira wonnamu kugamba oli bw'aba ayagadde omuntu aba amwagadde va ku bino bye tujja okuddaawo ogambe oli mufumbo akanziruka emisinde oli tebadduka oli bw'aba yasiima omuntu aba yamusiima kyovula waliyo n'abakazi abakkiriza obbakwana yadde bategedde oli muki mufumbo naye naffe tetwalina maanyi gereka ekyamazima tetwalina busobozi obwo tutuuka tutegedde birabika si byangu tulina okufuluma naye mugamba kati tufulume naye tulina kufuluma omwomu kuba luli tetumanyi bali bameka era baliwa naye ng'ate okubayitako okubabuzaabo tulina okufuluma omwomu nali nyambadde saati ndoza nga taddeko ekooti naye mba nga ikooti nyina ogijjako ngiteeke mu ngalo kuli kulwako emiryango mingi kale okyuse endabikayo kati naye ate ngenda okugamba ekooti ogijjako ate nfulume nzekka ate ono tayagala kusigala wakiri oba yasooka oba addeko paka we namunnyonnyola ennyo lwaki bwe kityo naye era n'aŋŋamba naye ekooti eno yo ngisigaza ojja kundeka nina ogisigaza nga nina okufuluma ebweru nga tandabye ng'oli tebali tebandabye mulindire wabweru nze nafuluma tebantegeera naye oli yatuula wabbali wali wabweru n'atunula mu mulyango bw'ati nga bwe yamulaba bw'ati n'amuyita nga mmayi ate eka twaddayo naye olwo era yafundikira bamuvuze paka jjinja ebintu bye yabifuna lulala bamukola batya
nti bwe twafuluma ebweru nze nasooka nenfuluma nga ndi musaati ekkooti agiremedde agambye bwe naaba siinako bw'aba tayina kyasigaza kyange nja muddukako muleke n'alemera ekkooti yange kati nze bwe nafuluma oli omwami teyantegeera ndowooza neŋŋenda wabaira wagazaawo neŋŋinda onajje nemukubira n'essimu naye ye bwe yafuluma bw'ati oli yali yatudde waatudde naye ng'atunudde mu mulyango wennyini ogwo n'amulaba kanamuyise tamukkiriza kubaako gyeyongera patandisaawo ebyafundikirira ng'ayina yamuvuga buvuzi muzzaayo Jinja kajjukira oli aba yazzeewo naye yazzeekuba n'akasawo ke ebyo yabifuna lulala 98.7 emmere y'omwoyo gwo programu omuwanguzi tawanika amanya nze kina katugende kate katono mu bulango bw'abakama baffe tukomewo tulabe baddamu ne beesinkana oba awo we byakoma.